eddoboozi zizinga Dickson. Federation ene ina kye bayambye ya Muzeeyi Kenzo. Ya Muzeeyi Kenzo ndoza eyamba bayimbi. Mutalina we bayambiramu. Nze sinalaba we kuyambiramu. Okujjako kyempulira kya copyright law. Copyright law ne okusinga bakisika bakizaawa mu bayimbi. Era tunuulira sikoodi gye balimu. Byabayimbi eyo. Mwe tebayamba copyright law. Yandibadde tuyamba nga twambulira wamu naye nga mumanyi bya Uganda nti waliwo buli lwasikazawa azawe naye nga ye copyright law gyeri naye nga kyetagenda n'okusookera ddala nga tonakitwala wala kyetaaga kusooka n'osomesa abantu beetaaga okusooka sensitization abantu babasomese copyright law kyeki era bakifuniramu wa so zikutandika butandisi copyright law nga bamu bakyogera tamena spelling yakyo kati bubaka ki bwobalekera awo aba federation musooke musomesa abantu copyright law neyo bafuniramu yagalize kulira za bayimbi mbeera nabako kuluma era bosanga omuyimbi omwabula kati munange baliyo sente zigenda mu Kenzo esente zigenda mu Juliana simanye sente zigenda mu bandi bana abaana abatwere bawulira batoto kunjagala ogendeke Kamota omubuuza abaana be Kamota oba genda kenyana amaguna mwaya wawa n'abaana bonna babeera mu ghetto babuuze copyright law ejja bayambire ajja gamba mwana ebyo bwana ebyo sibitegeera so lwaki tabitegeera yasomesebwa omukyalo ono alina ekibuuzo tyagala okwegatta ku kibiina kyammwe oba okumutendeka bisanyizo ki byajja nabyo tulina ebisanyizo kubanga tukimanyi nti buli muntu asobola Katonda ali talented buli muntu Katonda yamuwa ekitundu buli muntu ali talented mu ngeri ye tesobola kuzannyanga mukulu ono era n'omuko tasobola kuzannyanga nze ayinza okugezaako nesiyenze mwami Mukiibi mulaba yantendeka bagamba nzannya nnyo naye atesobola kuzannya ng'ani mwami Mukiibi wafirimu Luswata n'abala Kwezi Kaganda ba Anne Kasime bonna buli muntu era nze kugamba ekintu kiyingire kalakita tezifaanagana jangu nga kigwoli olowooza abasajja nga babasudde bandiyimbye omanye eddoboozi ly'abasudde ddoboozi bbi naye omusajja akolaga nti ate yali asinga abayimbi mu ddoboozi lye ng'amanye engeri gy'alikola ki gy'alitetenkanya n'awamba ensi otegera embeera eyo yekimu negundi ono wano ogenda video Kafeero oba mu Jamaica yayimba gold strength of a woman yani strength of a woman yali ogaje anyway mumutegeera kati ebisanyizo byokka bye baba bajja nabyo jangu buzinga bwolo tetwagala oba certificate z'amasomero tetuzaagala ensangi zino Temba yali w'amaanyi naye kati wetuya essaawa eno Temba avuganya ate n'abayimbi kakati ekikulu ekiriwo nti ebintu bino byanjawulo omuyimbi ne Banakatemba nti omuyimbi saawa zino kati nako ekyokulabirako omuyimbi asobola okujjano ne gitaayi otegeera ajja ne gitaaye kati waliwo mwami omu akuba gita ate eno bwanyenya n'ensaasi ate bwayimba kakati ate nze kyesobola kukola otegeera artist yena nkakaba azanya katemba olina okuba nga wooli theatre naye ate omuyimbi asobola okukola n'abayimbi bangi babeera ne ndambi zibabeera naye nti omuyimbi ate kimwanguyira omuyimbi ayinza okweza olimuzondasonda kusentawo kamangu n'abayimbiramu bingi era nga bwetwanja kubanga very soon ogenda kuba nkola ebirango nga tulanga wawe tunabeera Christmas season yeyo Mukama wange mulina enteekateeka yonna eyongereyo okolewo omuzannyo mala nga mwegasa ebibiina ebyenjawulo nnyo bintu bingi byetandise okukola era byetukola tulikola firimu nga twegattira wamu tulina Banakatemba ekibiina ekitugatta naye ng'ate kyabali abazannyako edda kibayita balegends tulina ekibiina kya legends of theatre station weri nnyo mwami Christopher Mukiibi gyebali Christopher Mukiibi gyogala ku Banakatemba sobola kususa mwami Christopher Mukiibi so era in fact chairman wakyo kati naawe nkulaba naye kwayatendeka ebintu bino by'ebimu kati naawe otraininzeyo omwana wo anaakudira mu bigere nga mutabani oba muwalawo n'abaana basatu bonna babuwala bana
naye abaana bano kona projekiti zensinze zenkola bazirimu nnyo naye abantu tebakimanyi otegera akantu ako basijja kweraga oyo mwana wange bakola bya naye nga ntera mu projekiti wabula kati nga gwe bweyakola kati olaba sikiiti eyo omwana wange gwezaalira ddala n'oyo omwana wange nooli n'abaana bana mpazi n'abalaba waliwo kabebi kagaalo kato bagenda jina abalabago tikitoko wange n'akanga ya tikitoko jina zekazaala kaana n'abalala bali bweru naye nga Banakatemba balungi obaka kiboolekera abafaani obaka bwendekera abafaani bange tusooka okulwebaza tibannaati mwe bali tuwagira kubanga omutali naffe netukola ki tusobola kubeerawo kino naffe tukinyuka naye olwokuba nti obuwagizi bwammwe naffe kituwa amaanyi okukola ki okugenda mu maaso n'ebitukola ki bitukola ye tubasuubiza bingi bijja kujja abantu bekomanga Banigeria naye naffe tukola tulina we tugenda okutuuka very soon lwakuba ekizibu tetulina ekizibu kya theatre zetulina tezitumala pannaawo ate ezetulina ziri expensive teziconsideringa muntu ki Banakatemba atandika obutandisi oba tesobola financially n'olwensonga eyo tubagamba tujja kukwata mpolampola engeri etandisa ebibiina tujja kukwata wekituuka batuuseeko ebinyuvu bingi okola jangu nga bwobuli tweyanza nnyo mukama wange tweyanza